This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Nga 14 February ku Valentine's Day ku Sheraton Gardens Kampala. Tugenda kweyagala paka kuwulira bubi. Eno ye Valentine yennyini. The Love Memories Concert ne Honorable Geoffrey Lutaya. The legendary Honorable Geoffrey Lutaya agusa mutali erabira. It is an evening of love, laughter and music. Okuyingira shinje mtwalo 15 emezi ya milioni 3. Nga 15 ali ku Bread Hotel mukono mutwalo gumu. Kuna mkaga Maria Frema Saka emitwalo 2. Abiri mu February Darena Zekawanda. Abiri mu bire chotera kasambya omutwalo gumu. Abiri mu Saturday City mtiana omutwalo gumu. Ono ye Uganda's music legendary Afro pop soft voice writer Ebya muliyete. The Love Memories Concert ku Sheraton Gardens Kampala ne Honorable Geoffrey Lutaya ku Valentine chechivulu choka mu Kampala biwagidwa Iron Bank Tanyuka TV Ntake Super Cooking Oil Paka last time machindi MTN. Together we're unstoppable. These are my goals for 2025. Let's go. I will bite the hand that fits me. Bite more than I can chew. What an elder will see sitting down. This year, I will lie down and still see it. Eat my cake and still have it. Reap where I did not sow. Take what belongs to Caesar. I don't care. Pack anything that glitters, whether gold or not. Eat my cake and still have it. Bite more than I can chew. Bring the light to the entrance of the tunnel. I don't have strength to go to the end of the tunnel. Make hay, morning, afternoon, night. Not only when the sun rises. They say no food for a lazy man, but I'll be lazy and still eat. And lastly, give thanks to God. Wabade ku mukolo gwaba NRM. Mbadde mubende wajati namyalo nga nkola nonya ka sente. Ajati namyalo si wa NRM. Ate kingana kola. Watandise ddi okuyimbira ba NRM walidde mu principal lukwe. Wampaako mandate nakolako naawe endagaano nawandiikawa naawe nga nve Masaka. Era bwe nali ntandika okuyimba abawagizi abampagira bampaako mandate nti wano tokolerawo toyimbawo. Kabaata nze ngenda kunoonya ssente. Let me tell you Kabaata. Abantu balirowooza ddi nti n'okuyimba mulimu. Ni ate kyobulanga bayimbi abasookawo byabasala balowooza mu batambuza ttaani. Ekisinga okutuluma. Kabaata. Ani wano alina edduuka nga yaliteekako akagamba nze nguza beefuddisi bokka abajeema temujja. Njagala otambule Uganda endo yonna osanga akapande akaliko dipi mweka mwe muba mugula abajeema temujja. Era katika nkubulire wedda abantu bibakwogerako nga toliwo. Owedda abantu bagamba mbuwanyiize nnyo ku show ya King Saha mbolokuba abaana ba Nuupu tipu Nuupu yona yagipostinze bamulaze omukwano baguze tebo mbugwe tebakulabawo. Ate nze kinsanyusa nnyo Kabaata kirimu ekiti mu industry abayimbi kanti kuwebwe nti kubanga nze Katonda mama wange yanya ekimu kubambi byatasobola ate saamunenya bwe butasoma nene wunyanya ate okuba omuntu eyasoma nga ffe abatasoma tumusinga okutegeera. Look Kabaata abamu ku bantu abalemereddwa okuyimba mu music industry be basinga okumanya okuyimba nkaddemu amagezi gajje genda mu maaso. Abantu abalemereddwa okusucceedinga mu kuyimba yadde okumanyika ku kyalo kwe basula be basinga okuyimba. Leero ngenda kusomesa abantu bamanyike nnyo. Professor Pazo njagala tutambule empola live eno tubeereko kye tuyigamu. Kabaata ebintu bya Katonda bizibu. Tuna beni akuba ebidongo bye bayita ebyabawunya.
mu mwaka gumu amazo abadde azimbye kalina nga n'emmotoka avuga mpya abakuba obuwoowo abakuba olodies abakuba soft music ne babawana nti oyo bwakuba R&B bannange ebbaala enyuma oyo mu kikadde muzibu baavu bazibu era osanga nnyo n'abantu nga bagamba oyo Ssuuna Beni byakuba byabawunya tewali ng'ani agenda mu ebyo mugende muwunyire eyo naye yasinga okujjuza kituufu mu Uganda ffe be bagamba nti tetumanyi kuyimba ffe tusinze okumanyika abamanyi okuyimba bakoma mu kutubaakinga abayimba obulungi mu buloboozi obulungi balabanyo mu baaka stage z'abayimba obwo obuloboozi bw'owulira mu nnyimba zaffe genda ogula emmotoka oleme obwo obuloboozi bw'owulira obuyitamu abo nno be bayimbi abatuufu Kabaata saagala nnyo kuzza bintu by'emabega ogambye nze bwe nakola ekivulu kyange ku Ero Beach amaanyi gange nze Kabaata njogera mazima njogera maki mazima gitwagala wano okumanya n'amazima gafiirizizza n'ebintu bingi nze Kabaata ne bwemba nkwana mukazi njogera mazima era abakozi baŋŋaanye nnyo ne bannima olw'okwogera amazima kubanze njogera mazima bwe nategeka ekivulu ky'Enkudi Beach Festival nakitembeetera wano musajja wange nakuwammeko okukiranga okukiteeka mu baaka gulaawo wapa wadde n'ekikumi nakitembeetera kuno abantu bange mu kubayiiya mu kubatetenkanya ne bajja Onoonya essomero eriri ku musingi gw'Obwakatonda nga litumbula ne talanta wano ku Bethel Covenant College twenyumiriza nnyo mu kutambulira ku musingi gw'Obwakatonda omugumu ekiyamba abayizi okukula mu kukkiriza n'empisa. Essomero lyaffe litumbula talanta mu MDD n'ebyemizannyo tusomesa curriculum empya tulinadde ne boarding abayizi tubateekateeka okuba abasukkulumu mu nsi tugaba basari eri abo abaayita obulungi PLE twegatteko kati tusangibwa Bwebajja Entebbe Road kumpi ne stage ya Arkwright okumanya ebisinga wo tukubire ku ssimu noti 7 noti 3 noti 8 6 noti 9 Bethel Covenant College. Welcome to my school. We want to show you all the ways we learn and how our teachers make it fun. We get to do art projects and even design things with our own ideas. This hands-on learning has given me confidence and skills that I can actually use in real life. In science, we don't just sit and listen, we get to be part of the lesson. At my school, I love playing football and learning about teamwork. I love that we get to be creative in the kitchen and skills I can use at home. We love to see what these young minds come up with. Every day we set aside time for Imagination Hour. It's amazing seeing their talents shine. And most of all, it's fun. Our school isn't just a place to learn facts. It's a place where we learn how to be creative, work together, and have fun while learning. Cradleland Schools, nurture to greater heights. Ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoku ndi mbuzi sizalisa mukazi kati ndi muto gwaza sule ewange akyala abo bola bababbi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya kyembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista biblia mu detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Lero Monday and finally
the month of January is coming to an end. Yes, kitegeeza ki buli last week ya y'omwezi tubeera action packed. Tugenda kubeera wiki eno tulina Muzeeyi Magala, wiki eno tulina Kazibwe Couple, tulina Seimo, tulina Jenkins ne Uncle, tulina Bajjo, tulina Namukasa, tulina Mukasa ne Namukasa, section packed. Tulina Bina Baby ne Dodo. Awagenda kuba bajja olunaku lwa leero laavu ya social media yabatabudde ne beeyuzaamu cwi. So saa 12 ojja kuba ng'obeera bakagamba ebintu bye tulina action packed, but yeah, it's the last Monday of January 2025 olwo tuba tusimbudde. Yes, tugenda olwo mu mwezi gwa live February tukutegeeza nti Love Memories Geoffrey Rutaya powered by I&M Bank bagenda kubeera awo ku Sheraton Kampala Hotel wetugenda okuba nga ate ekintu kikwasaganyiriza, so beera nga ate ogendawo mitwalo gyo 15 emmeeza ya miliyoni 3 obuyimbo obwo Love Memories bwe mwakulamula abazadde bamwe bazinirako nammwe ne mubwagala. Geoffrey Rutaya agenda kubeera awo ku Kampala Serena Hotel ng'ekintu ate akikwasaganya. Tulina ne muganda waffe abaganda waffe abali e Netherlands, baganda waffe abali e Netherlands tujjaawo bagi 15 Feb ejja kubeera Saturday, bagiyise the night of love Valentines. Neba Saturday neba Friday oba enekoma lolaba wano 15 lunaabeera mmeka 15 Feb ejja kuba Saturday. Yes, 15 Feb ejja kuba Saturday. So mujje mu bungi. Rain ne Maulana wamu ne Maureen Nantume bagenda kubeera namwawo ku euro 5 ate nga parking ya bwerere. Bagenda kubeera Amsterdam Ronveg 1214 Edesaval. Ronveg 1214 Edesaval wetugenda okubeera awo gye bayite the night of love Valentines. Maureen Nantume, Maulana and Rain, they are coming your way. So ekintu mukibeeremu mukikwasaganye. Otherwise today being a Monday ngenda kuba njagala kumanya osinziddewa okubeera nga ate otulaba n'okutuwuliriza. Twabadde weekend twagimaze tuli ku bagiyita Difrika country resort eriawo Nakibizi Njeru Town Council wetwabadde nga naffe celebrating Kasuku Live and you know last year the good things we reached on ebitagenda bulungi ne tubi ironing out nga bomanyi company yonna yonna bebeere ino kukola. So twagala okwebaza mwenna abatuwagira ku Kasuku Live abamu munyiga nombuzo onyigira ki nombuzo onyigira ki nkuweemu otuuleko wano owulire akaliro kati zuno Monday ndi wano nkeera njogera bw'omuntu nudde na kamera sibanyi oba mulaba oba temulaba naye nga I'm here. Yes, so so we popped a few Belea bottles, papa. Tuchinyumirwa, ulamu nitsolo kuwanga tubutwala maso. But of course, Nyagala Bebaza, thank you for supporting Kasuku Live. The subs go up, the numbers. It means a lot. Yes, it means a lot. Okulaba anti abantu batuddeyo bayina emirimu balinda ba customer tebajja naye ssebo okeera ku makya noga nti akisajja kyaffe kisiru kyogera bya kisiru naye kyekyaffe. By the way, mulekerawo ebyo ebintu mbu musajja simayogera bya kisiru siri mukaddewo. So ye embeera eri awo tugenda mu bantu emitwalo 17 naye tulemedde mu 10 simanyi oba tunayingira ddi emitwalo 2 haya tugenda mu myaka 2-3 tulemedde awo. So make time you subscribe. Bw'oba oli eyo ng'okooye tebikwatako owulira tekikwatako Kasuku yatutama you unsubscribe ng'olekera abalala space oleme kunyiiga. Waliwo abantu abali eyo ng'onyiiga omuntu ng'anyiigira ebitamukwatako nabalaba omuntu ng'onyiiga olwokuba Kasuku atrendinga
onyiiga olw'okuba olowooza kasuku alina ekyo kye yatwala tonyiiga weekwate ku mutima ogambe nti omutima ogw'ennugu guno gunveemu gudde wali kibi nnyo abantu mwemanyiize nnyo okukeera ku makya okole ebikwatako osalewo nti kati ngenda kukola bikola ki binkwatako ekyo kive mu ddiiro now tutandikirewa baŋambye waliwo yampeereza message wano kangisome nga be yagimpeereza ono wano mukwano gwange hi Kasuku, today I went to visit my in-law in some rehab. Mwana gwa I found there Shanks VVD. Guy ngari mu rehab yavaako bambirwa kuba tebatukkiriza kuyingiza masimu. Would do for you a video. I felt bad. Ne mugambe ekiki nti yes. So abantu bannange embeera gye tulimu si nnungi. Naye guno omulanga ngenda guweereza gavumenti, ministry y'abavubuka, ministry ya health, ministry ya ethics, sitting president's office, banaye drug abuse esusse. And when we say drug abuse, abantu babeereyo ne balowooza nti betwogera abantu bakozesa ebiragalalagala. I think the challenge we have, most people think nti twogera bino cocaine, crystal meth, weed. Abantu gwe nyini gwatulaba wano. Nina omusajja gwe mmanyi amiragana makerina ga grandpa. Buli lunaku. It became an addiction. That is drug abuse. Mbu omutwe tegusobola kutereera. Bw'atajimira omutwe gusigala gumuluma. Oba okitegeera. Tulina be tuyita quick fixes. Omuntu olubuulira omutwe nga gumulumako katini because tuli mu mbeera nti tulina okuba nga tukola buli kiseera tuli on the move. Oli olubuulirako omutwe nga gumuluma katini takkiriza gamba nti kanywe ku mazzi kampumulemu leta panado n'amira panado. Panado atta pain naye tajjaawo kireeta bulumi. Jackie Chandiru yakinnyonnyola nti obuzibu bwe yafuna nnyo zi pain killers nnyingi ng'ayagala kutta bulumi. Buli muntu mu bulamu waliwo episode z'oyitamu kati nga ffe abakola ennyo waliwo abatalina kye bakola. You don't go through anything. The first you go through yakolima. How government nombuuza okola ki? Kale nga betulinda gavumenti ebeeko kyekkolera ewaka awe woosula olinawo kaki kootundako. Omuntu yenna olina okubaawo n'akantu kootunda awo ku large scale oba small scale. Okitegeera. Naye abantu bakoowa naye ng'ate ebyokukola bingi. Waliwo omusajja yaŋŋamba mu bululu bwa 16 awo nali noza ke kalulu akali 2016 sikwe kwali tubonga naawe abayimbi batambula n'omukulembeze w'eggwanga we badda naye nga abasajja bamala ennaku 7 tebalabye ku tulo nga balina kibiskwiti kye babawa n'okirya eriiso waliyo ne eyedrops omwana juzi yazimpa nga seebaka okucapa kufuusa occapa omanyi self employment eno omala gituukamu n'omanya bw'oba okyalinda musaala tomanya bantu kye baliko eno. Era abantu abamu tulina obbawa ekitiibwa abo abaana abaliyo wansi simanya wa Kisekka owino shawuli yaako abo boolaba abakeera bano abamu batiiki sijja bakitiibwa ddala abawala babeera mu malyansimbi beebuzaabuza abamu babeera beetunda tebalina kye babeera bakola. Naye ssebo otuuka nga omwezi guno wabazeebazeemu by'olina okukola nga biri mu miliyoni emu oyingidde ennaku 40 landlord akubanja byolina okukola ebya miliyoni wabigasseeko kale no landlord ng'akubanja ku mulimu n'ewaka olina bye wabaze okukola bya miliyoni emu kati ate olina daily expense nti buli lunaku mu kunyigiriza ennyo emitwalo egi
ebiri olwo nno be bano abantu baffe tuyita nti naye kati Uganda yakaakati an average Ugandan olunaku aspending emitwalo egi an average Ugandan gwe nkugamba yalina akamotoka ng'asula mu apartment kisenge ddiiro si muzigo because apartment zezino ezambuka muzigo zezino ezibeera wansi. Get the difference. Ospending emitwalo egi ate ng'egyo gyo olina ogispendinga nga tomanyi givaawa oba gigenda kuvaawa ng'olina ogispendinga buli lunaku. Zezo sente z'otula nsi n'obala nti 5 times 3 n'olaba 15 miliyoni emu n'ekitundu. Naye nga ne bw'ogikwata bw'oti nti ogiyina ngenda tutoolangako 5 era tezimala. Yeyo Uganda yakaakati. Kati otuuka obwongo ne bukwesiba n'omaliriza omwana yampabo eye drops tonyezaamu kasiko oleme kwebaka ne teyanyinyonnyola nendyoka ntunula ekiro kiramba binti kyokka nali manyi nti kennaagateekamu neebakeko mangu. Yagamba ng'angamba gamaaso gaalinga ga red ng'angamba nti kijja kuyamba okkiriyalinga amaaso. Kumbe ampadde eye drops onkugambye. So kwegamba the addictions we are having oba drug abuse gwe tuyina si wanjaga cocaine weed biki ebyo kati tuyina wa prescribed drugs betukugaa nti omuntu ali mu rehab tetugaa nti yadde anywa enjaga okujja nga tukikutaddeko tuyadde asika cocaine oba crystal meth oba biki. Tuyina abantu nga nkugambye mmanyi association y'abateebaka abantu ng'otulo tujja misana abamu baliko byewaabwe abalala bizibu byabayinga abalala emibiri beegityo. So government has to come out with interventions. Simanyi ministry ki direct eri ku ekyo kintu wa department ya government naye erina okuvaayo. National Drug Authority erina okuvaayo n'ennyonnyola abantu ku drug use. Si buli kakulumako n'omira eddagala. Omuntu obeera awo ng'olina eddagala lingi mu mubiri. Kale tulina abanywa omuntu n'onywa wala gye cupa 3 ekiro kimu. Omubiri tegusobola kukola kyekimu. Omubiri ne gutuuka nga guli mu overdrive ne gutuuka ne gukuvaako. Onywedde kiro eka otuuka ssaawa 10 weebakayo 3 hours kwemu ate oyimuse. Kati omubiri tegukola repair tolya tonywa. Ebyo ebintu byonna omubiri ogerera gujaminga. Omuntu obulabo ng'ali nomo wano n'ajaminga omubiri omulundi gumu. So bye byamukwano gwaffe Shanks. Amawulire baagampadde bee batyo nga tumusabire begabanga matuufu. Aba USAID nasoose kulaba kipapula ky'e Bangladesh kati de Kampala wano kyafulumye. Kampala wano nawo ojjatya nnyo. Kampala wano nawo kyo kyafulumye bannange. Trump kye yatukoze ate nga tosobola mmunenya. Trump yakutte wansi ne waggulu. Obuyambi babusala bakola reevaluation. Kyobumanya nti ekintu kye tuliko kikyamu nnyo. Kibi nnyo. USAID Bangladesh immediate stop work order suspension of all activities. Bano bo bayimiriza. Uganda bagambye notice on implementation of executive order on reevaluating and realigning United States foreign aid. Mbu Trump yagamba sente zigenda mu banaku abatabakwatako nnyingi. Nti sente zigenda mu banaku abatabakwatako nnyingi. Kati nasalawo naga nti sente tugenda zisala. Bakola Department of Government Efficiency. Kati etunuulira buli wamu mbu balo abadde balya sente. Mwirabira wano mwera wa Uganda sewo ne mu America. Waliwo mbu abeera n'eddiiru ye. Naga nti ezigenda e Uganda okwo kwendya enjawulo yange.
ezigenda Bangladesh kwendya bakanda kulaba abantu bagagga beebuuza naye mmwe kati omusajja yagambye obuyambi bwonna bwe tugaba busooke buyimirire ennaku 9 myezi 9 one of those two either 90 days or 9 months baddemu reevaluating Munnayuganda tumuweereza billions mu ddagala lya siriimu tufunamu ki amaziga gali mu ofiisi z'abantu simanyi na kumanya campaign zino kuba kati wano bagambye bwe bati to all USAID contracting and agreement officers and implementing partners subject executive order evaluating and realigning United States foreign aid. In accordance with the President's executive order on reevaluating and realigning United States foreign aid and additional direction provided by the Department of State, USAID is posing all new obligations of funding. Sente zaali zajja zo weeziri naye empya teri. And sub-obligations of funding under Development Objective Agreement, pending a review of foreign assistance programs funded by USAID. For the purpose of the EO and this guidance, foreign assistance includes all program accounts, Title 3, but excludes operating expenses and capital investment fund account. The pause applies to applicable funding under all award instruments. Effectively, immediately, contracting and agreement officers must modify, extend or exercise options or renewal for existing awards beyond the actions authorized below. Contracting and agreement officers shall immediately issue stop work orders, amend or suspend existing awards consistent with the terms and conditions of the relevant award. Following a review, contracting and agreement officers will communicate decisions related to whether an award will be continued, modified or terminated with impacted contractors and recipients. In addition, contracting and agreement officers must not issue new awards or release any new requests for proposals, requests for applications, notices of funding opportunities. Juzi babadde bakalanga contract ya $1 million 10. Ojjukira Kikambwe nina mikwano gyange giri mu USAID baŋŋambye Kasuku ekigendera ddala mu maaso okimanyi ko nze simanyi ne baŋŋamba abantu bagenda kufa akalulu kagenda kambuwalamu ng'ovudde nno ku kalulu bannaye USAID yebadde etugulira ku ddagala gavumenti yaffe eneegattawo era oyinza okukeerako makya n'owulyako statement ffe twabagamba bafune gavumenti tebakyalina kintu kyonna kibatiisa bannange byebyo unemployment yokka ejja kuba abaana babadde bawomerwa akasente ka USAID awo byebyo nno bw'oba olinayo munno gw'omanyi nga akolera anda bintu bya USAID ebyo kuba USAID efunding ebintu bingi erina malaria projects erina ebya siriimu erina ebya TB basically ebadde eteeka ssente nyingi especially mu health sector. USAID kati olwo twogera health sector ne waliwo ebintu ebirala bingi byebadde ekola USAID basically ebayamba to extend the American influence and help to the rest of the world. Eberenga ina wekwatira. So Trump yabagambye nti America bali eno babona ate tuyamba abanaku mukomewo tulabe. Tuddemu ebintu bigatte.
essaawa yonna. Kati awo nga tuvuddewo ne tugenda ku Mary Flavia Namulindwa. Flavia Namulindwa yakomawo waali e Kampala n'abaana be came back. That one I will authoritatively say without mincing words. She came back here and over the weekend she has been a subject of debate. Obulamu bwe babutadde on the spotlight nga bwe yava wano n'atuukire wadonizera bw'atuukire wadonizera ate musajja n'amupasulayo ate bamupasulayo bakutte ssente ate ssente simanyi ne bazikola batya bingi. Naye nze kye njagala okugamba abantu kiri kimu byonna byonna nga byogerwa. There are lessons to learn. There are lessons to learn. Ekisooka, east or west, home is best. Ekisooka. Ekyokubiri baganda affe abali ebweru w'eggwanga. Ffe mutugamba nnyo nti ffe tetulina kye tumanyi. Ne mutugamba nti wano tetulina kye tuliko. Naye tubeera wano we mutuleka we mutusanga. Abantu nabagamba nti nze nange sandyagadde genda ku kyeyo. Amazima go gali nti those countries are more developed than us and everything. Naye ewaka wano. Culture. Betwogera culture tetugaa nti nkikunyonyola ntya. Si behavior y'embeera y'abantu. Way of life. Gye tulimu. Vis-a-vis culture yeeri way of life n'ebisigadde. Ebintu si byangu bannange. Ffenna we tutudde tulina okwewa ekitiibwa. Ali e Kampala n'ali ebweru. Kuba abaana bajja wano bamuva Bulaaya. Bajja wano oli n'abeerawo wiiki egi nga yabaze kubeerawo mwezi. N'alaba peesi abaana wano kwe baddukira okuyiriba kuli wano e Kampala wano. Omwana omusanga Nakasongole eyo naye ng'okuyiriba kwaliko n'akukwasamu bukwasa ku life gy'alimu. Naye ekisinga obukulu buli muntu kino nkigamba nnyo abantu. Obulamu bwaggezaako. Obulamu bwaggezaako. Bw'olaba obulamu bugaanye ng'olinnya ng'ogenda oyiya haso teriimu story. Haso teriimu mbw ate sima abananda babatya bana nange kasuku ndi wano nze nakibagamba dda. Obulamu busobola okukeera ku makya nga bugaanye nga option ya girinnya. Nonsanga e Dubai nga haso etabuse. Kuba tulina osigala nga tubeerawo. Bino ebisigadde gwogenda teekayo ku TikTok era kasuku twamulabyeko ne Dubai tewali buzibu. Kasita ziba nga zikola ki? Omuntu yenna kasita onooteeka ensonyi mu kunoonya ssente owedde nkikugambira wano misana. Kasita onooteeka ensonyi mu kunoonya ssente. Obulamu speed kwe buddukira. Olutemya pop. Abantu bangamba nga wano era kati bapatiko kyekyabatwala ebweru. Bakatongole omutongole kyekyabatwala. Sima biki? Oli ne munnyonnyola ne mugamba my friend. Looks are deceptive. Waliwo otuuka nga you've hit a dead end. Kati ngenda kugamba wano media ya Uganda basasula wakati wa miliyoni. Kale wakati w'emitwalo 5 ne miliyoni 5. Kati maybe kati capital gyempulira basasula 7, 5 bebityo. Nenga abakozi ba TV ne radio abasinga bali wakati w'emitwalo 5 n'obukadde 2. Abasinga. Obokitegeera. Kati gwe kuba mwaka faananyi. Obukadde 2 omusajja ayingira nabo mu bbaala n'abunywa. N'atugulira. Omanyi buli lwolaba ku ssente ezisobola okugabwa depending on where you are. Olina okwebuuza ebibuuzo. Tosobola kubanga okolera miliyoni 2 ng'oli serebo oli w'amaanyi ensi yonna yonna ekkubira enduulu ng'ate ogenda mu kivvulu omusajja n'azikwata n'azikugabira.
oba n'azigaba wali ebeera reality check nti tokyajaawo. Yes, it's the fact. Kati abasajja batuuka ng'oli afuna miliyoni 4 naye nga expenditure yokka nkugambye Kampala wano okeera ku makya n'ofulumya ssente nze nina lwe nakwatako ssente nga mpitirivu ekyanyamba zaali ku ssimu nga kwenzigabira soti nga kino kola booti ne ntuula wansi ne ŋŋamba bannaayo ku ssaawa 8 nandi ne miliyoni bweziti ne nzirayo ku bank statement yange ne ntandika scrollinga ndabe nga bwe mpandiika nga nagenda olanga nazikozesezza nga n'okubeerako 5 bye naliddeko nga tebiriiko gwe kola kiri gwe kati wali omanja gwe kwata zino gwe kola booti. That is life. Kati otuuka n'osaasira omuntu ng'ali ku musaala nga tebikyagatta. Kati bw'obiteekamu ensonyi oba owedde. Kati gwe bw'otandika okwogera gundi yagenda atya ku kyeyo gyali ali anywa obulamu abugatta. Kati kyekimu n'eri bw'okeera ku makya Flavia yakomyewo. We don't know why. Well, she cites kwesimbawo. Let us go with that. But let us also assume nti kyagaanye eri nga bwe tuwulira bye byogerwa kati. Kye yakoze kirungi nnyo okukkiriza. Kasitokkiriza nti kigaanye. That is the beginning of your way back. Buli lw'okkiriza nti kigaanye. Abantu babeera wano mbalabako ku internet fe tuli eno naye nga story entuufu gy'aliko eri be bagikunnyonnyola. Fonotuukayo eyo mwezi ensi ne beekweka n'ekivvulu bamanya nti Kasuku ye MC gwe baleese ne yeekwekera ddala nga tasobola kusuza nga tasobola kusasulira wooteeri. Era kyekinnuma ku basajja bange aba South Africa okwabika. Twabeerangayo ng'omusajja agamba Kasuku wano wosuze wa baati nedda. Kasuku oli w'amaanyi jangu n'akutwala Santoni ne weebaka. Ne kati abasajja baffe abamu baayabika. Sinti tebakyalina baana baali tebaagala mmanya. Ze nkubuulira. So Flavia ekirungi wamma wakomyewo kyekisinga obukulu. Buli omu alina story. Abantu bali ebulaayi eyo ne bakunnyonnyola engeri gye basurvivingamu. Of course tubeera tujja bisaagiramu kati oyo amwandiga akola kisima akamandogo ye akola ebyo. But it's a hustle. Things are not easy. But Flavia wamanze kye njagala okugamba kiri kimu. Bino byonna the storm will weather. Ekirungi wakomyewo tuula wansi. Omanye ogenda kukola ki. Oli mupambanyi ground tugibaddeko ffenna before. Opambana oddemu opambane. Yes, oddemu opambane. Ate n'emboozi ya Kasuku abo baleke. Nze n'ebipapula byange bya America. Essaawa yonna nja kuddayo America. Eyo ebeera ddinaayo. Bw'oba okomyewo nga kigaanye ng'ozze oddemu resetting obulamu oba okomyewo. Sookera Lubaga mu church. Yes. Bw'ova Lubaga mu church ogende Egomba ewammwe. Chikichaka. Yes. Oyogeremuko ne bajjajjaabo. Bwe kiri. Bino ebintu abantu bayinza okugamba nti Kasuku biki akubuulira mazima. Oyogeremuko ne bajjajjaabo chikichaka. Bajjajjaabo bagambe nti kati tukutadde. Genda ensi ogipambane olyoke ojje fuula. Kati awo omanye fuula olina YouTube yo. Wadde ogikola ebweru. Ogwo mulimu guli awo. Equipment yo muyina. Otandike broadcastinga. Fe studio wano weeri bw'oba olina abakulu b'oyagala okyaza mu kifo ekitiisa studio weeri. Nja kuwa nja sooka nkuwe bwerere be naalaba otandise opiikinga ate nkugamba etandika oleetayo. Yes, sisobola kukuweera bwerere etayali.
ate era nkugambira so bino wamafuula ebigambo ebisigadde biveeko n'abantu bonna abali eyo ebigambo tugenda byogera era tetugenda zikiza naye olina bw'otuula wekka ewaka oli mu muzigogo entebe z'oli mu siza leather za sayiso mwewali entebe za sayiso zinga zibaaluka obulusi bati ozituddemu bw'otuula eyo ng'ogenze mu kyalo ewammwe n'otunuulira olina emyaka 25 obulamu tebukyuka obeera bwogwo buli ky'olina osalawo kuhasaawo kiba kikwatako ggwe oli waddembo kisalawo kati n'otandika obulamu ne bukyuka mu mwaka gumu 2 oba oli waddembo olina mu myaka 5 n'otandika okukuma emimiro n'otukolimira. It's the truth. Sente kukyusa bulamu omuntu yenna n'ateeka ensonyi mu kukyusa obulamu owedde nkikugamba misana owedde kasita onodda ku bigambo by'abakasuku banaye banaatula abatya banaakola owedde anti ate kulwawo juzi tetwakava mu bululu wano juzi obwa covid next year tugenda kuba tudda mu bululu. That is how fast 5 years ago. Naye omuntu eyatandika luli kati olunaku olwaleero we yali siwaali mu maaso yasika mudda yagenda mu maaso. Yes, ne Katonda gw'osaba akwanguyiza alaba omusajja ahasolinga lwakuba abamu mulinga Job. Abamu Katonda yabafuula modern day Job. Revenge, by the way, Baba Modo, no one celebrating a downfall ya Flavia, Namulindwa, because Musirusiru, Namulabula Naga no cool is. So, you are not celebrating them. Mam Dale, no Tewarika Sajak Munako Sina Munako Sung, no celebrating our Sirusiru way, Nakula Gavana Uganda, Balantimquan. America was there, you see a Jajao, Ebra was there, yo. Tewefla, Manio Mazaya, Miaz Mukaga, Defranya, Mani to sing. 2 to Sirica for a reason. Asagera mwebereremu mabeve mami baba modo kankubulire nze onjagala nga ndi mu America banga ndi ontegera tongo ngwayagala muganda omwavu gwagala muganda omusirusiru tolyagala mwavu tewalyagala musiru tategera. Guess what, ze ndi mutuuze ekyo kyonna kimaladda era kati gundi kota lwenyina lwa bufumbo era kati natera ogenda okunaba kuwako omusajja because bwo bufumbo nange bunatera okunnewa munjogere kuba Flavia Namulindwa wansekerere naye ekyo tekigenda kubeerawo. Ensonga z'ettaka ensangi zino zaafuuka nzibu okwewala katembo yo yenna. Dduka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road, Nganansana Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Sisalutaba Expressway, ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasannyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Essimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73. Betuvaawo ne tudda ku Little Pazo. Little Pazo yagenda n'ayimba ewa Hajjati Namyalo. Bw'agenda n'ayimba ewa Hajjati Namyalo n'avaayo okwedifendinga. Simanyi yali amuvumye, simanyi yali abimubuuzizza. N'avaayo okukola ki? Okwedifendinga nti banange nze ndi muyimbi biki. Little Pazo totunnyonnyola. Yes, omuzungu yagamba the devil is in the details. Yes, Little Pazo fe totunnyonnyola ebyo
ebyo tunyonyola bintu byo bya kisiru bibyo ffe tetwagala bimanya. Yes, you are my friend ne weekend tulina okwesanga bw'onooba olabise era nja kikuddamu to your face. Little Pazo ebyo tunyonyola bya kisiru ffe tetwagala bimanya. Lwaki kikuzaayo wali we mbadde nkunyonyolerera. Little Pazo boddeeka ne Faridi ne mama Faridi mubeera basatu ffe tetubaayo. Ebizibu by'olina ewuwo ffe tetubimanyi. Ebirooto byo gye biraga tetubimanyi. Why are you wasting our time? What is wrong okuyimbira Namyalo? Mu kibuga wajja kunoonya ssente sibe kiri kyekyakujja Masaka. Omanyi Little Pazo abantu waki babanyiigidde nnyo Little Pazo byebyo. Mu buli kiseera mwagala mubeere balungi. Oh, hey, do what you have to do. Buli kiseera mwe mwagala mubeere awo ng'abantu babalaba muli balungi byebyo. Mwavaayo wano ne mugamba muwagira principal. Mwambadde enkofiira za red. You didn't know the cost that comes with that. This is the cost. Kuba bw'osalawo n'oga nti nzikiririza mu kasuku. Olina okuba ku kasuku byakkiririzaamu. Kati abantu tebasobola kulaba nga kasuku kyatakkiririzaamu ky'okola. It's the challenge. You committed to something you knew but didn't know how far you're going to go with it. Yensonga ki abaana bakkuba. Gwe kati ku show y'emu Vinka yayimbye. Gw'olaba Vinka waliwo amugambako. Gw'olaba Vinka waliwo amugambako. Kuba ye tavangayo kugamba nti nze mpagira kino. Nze nfiira wa ye ali ku kimu kuyimba. Kati Little Pazo, whatever rude awakening you got, yimba. Bino ebyokutunnyonnyola mbu simaki biviireko ddala. The cause is to look for money. Tewali kirala. The cause is to look for money. The only challenge is bw'oba onoonya ssente teweetemangalike. Yes. Nze abantu nabagambira ano ndi wa DP. Kuba jjajja wange yali wa DP Serwanga, ba anko bange awo bonna bwe bajja ba DP. Staunch DP Catholics. Anko wange omukansala Joseph nenkunyonyola nti ndi bwaki. Naye ate DP tembulira kyendowooza. Era DP bekeera ku makya nga byekola sibitegerera njigambako. Kati sigwayo yonna na mubiri gwange. Mwe mwaddaawo muwoza munoonya amasannyalaze. Kati olunaku olwaleero amasannyalaze ge mwafuna babadimandinga nti bannaayi ate amasannyalaze gaffe mugakozesa bubi ate mugamba nti munoonya ssente. Nze Little Pazo I sympathize with him. Challenge yange eri emu Little Pazo wennyonnyolako nnyo. Lekeraawo okwennyonnyolako. Nga bwe gambye the devil is in the details. Lekeraawo okwennyonnyolako. Little Pazo yeetooloddwa abavubuka emyaka gye abayiseewo. Kati eno season gye tugendamu ya bululu. Kati baŋŋambye awo yayimbidde $8,000,000. $8,000,000 mu ttuwa ze bakola abadde azijjayo mu lunaku lumu. Nedda. Okitegeera badde wiiki 2 mu ttuwa. Mayizo ssente za ttuwa mugenda omwezi nga mulamba ne mugenda nga kino ekivvulo kati kikyo kiri kyoli kino kikyo kiri kyoli. Kati $8,000,000 bwe nawulidde mbu ze yayimbidde 8 millions ezeekutte. Kati olina omusaasira. Yeetooloddwa Kenzo. Yeetooloddwa Gravity. Gravity baba yagala Prime Minister simu agikuba direct. Kenzo asula na Minister. Bw'aba yagala kwogera na munene kimu government boogera direct. Bamulaga enkalu etambula.
abayimbi abasinga kati bwe buzibu bwe baliko sente zitambula bakenza abasalawo ba gravity abasajja b'NRM baba n'ebyo ebivulu byabwe kati bagenda mu campaign waliwo alaunchinga sima ya Easter Cup waliwo ayina y'embaga babebe balimu waliwo omwana wa minister awasa ne baga nti bebe kulu waffe waali n'abagamba nyimbira miliyoni 10 ne bazimuwa nga ffe takyalina kyatwetaaza ffe ne betunaakuba emimiro ne tuddawa wiikendi yageze n'akuba show ya miliyoni 10 omuyimbi wo gw'oyagala ennyo nga teyakoze eki kyekyo kye tukunyonnyola ekyaviiva ennaku zino abayimbi waki bakola ebivulu ku Serena Muholo anti kati omuzannyo gwadda ku mmeeza kuba ffe twaleeta akajanja ne tutandika ffe ab'emitwalo 2 ogumu twaleeta akajanja abayimbi ne bamanyawo bano tujja bagema yes bagema maybe bayinayo ekivulu ogenda laba tagenda kitwala kololo ndowooza ajja tunda emmeeza ng'ebyo si election period ajja tunda emmeeza ng'ebyo nga buli mmeeza ya miliyoni ezeezi olyoka olaba embaga kati alyoka akubuuze kati ffena tugenda sigayo eno nga tukuba mimiro kati omusajja waffe lundabe yatadde ekintu kye ku minzaani kye yali yagaana juzi mumuvumye n'agamba kaŋŋende nkola akasente k'NRM kubako weekali mu election period wano ffe abalabi ffe abalina feeling tugenda nnyiiga ogendera ngako omuyimbi wo gw'oyagala ng'ali ku campaign trail akalulu kali before kana aka covid waliwo omuyimbi yali ku campaign trail ng'ali awo yalinamu oluyimba nga lwe lutambula ebiseera ebyo nga buli lunaku akwata ezi campaign teziba gya myezi egi kolamu maafi miliyoni ezeezi so Pazo anoonya ssente alaba banne bamuddukako problemu yokka Pazo gye yakola yagamba nti awagira ani principal ate kati ali ku sowaani abatulugunya principal amutwala nkaguddeyo ayimbira obwavu bunuma lwa busiru ukimanyi balamu yalinga mpa emirimu n'egigaana wagigaana nange bangamba nyumizanga ngamba oli musiru lwaki togenda n'okola oyagala kutukaabirira ate nga balamu yali akuwa sente nyingi n'ozigaana yes sebo wagana akawumbi nga kalamba natuuzaako minisita balamu jjojuuzi wano nga mpita okuyimba wano ku Serena bajjo yasooka okubira nangamba balamu alina ssente zo jangu oyimbe nga 3 ngenda okutuuka ku Serena nga nziza embi ekisiru ng'omusajja agenze liri Pazo nzaani atuuza balamu balamu yakulinda akuwe sente n'okerewa mbundi ndi akisiru nsooka kuba bannange bwe naayimba tekindeetere buzibu bannange ndi musiru kabaata wasooka kubira bakitebe nti bannange balamu ampise ngendo basigenda nirabe nakubirawo ab'endowooza ennafu ne baŋŋamba kinaalabika kiti ekyo ne mbagamba mumpaayo mmeka mumpaayo mmeka temwagala nkole kabaata njogedde nnyo naye mazima kabaata tukozese sense twogere mazima kabaata etula emboozi omanyi kabaata twogere amazima mwana wa kitange kabaata ensonga ki eŋŋaano okugenda okukola nze sigiraba era nze nkuwagira tukolerera abaana Pazo ffe twabonaabona lwaki sigenda nenkola genda oyimba ennyimba kasa totandika kuwoza oye era bwe ŋŋenda ku stage n'ennyimba mpeereddwa omulimu nenvaayo nga mmaze okukola nenvaawo musango ki gwe mba nkoze
ogwo gwe muteera mu kkooti ne munnamula ne mutandika okumpeerako obunnabbi mbogenda kugwa ojja kutulaba ojja kugwa twakulabirawo tulibalabira ku bikolwa byabwe gundi ono yakulabirawo bannange nakola mandate kinaawe nakkaanyaawa naawe ate Kabaata ebintu bino abantu ababyewala mu kusooka balina emirembe abaagana ebyobufuzi abantu bakuteekako embeera ebyobufuzi bya Uganda abantu babiteeka ku levo y'okukaayana babikaayanira ng'omuwala eyasunye ebbeere ku kyalo omuwala omukyotala ng'omukazi omupya ku kizinga buli muntu gwayagala okulya bwe batyo bwe bakaayana otegedde ne balyoka bakukaayanira ebyobufuzi ebiri ku eyo levo Kabaata njogera ng'atya Katonda tebirina lugendo tebirina lugendo bw'obanga muli kweyo levo ekaayanira mbyobufuzi nga mulinga abakaayanira omukazi ku kyalo that is the stupidity of highest level. Luku Kabaata bano bonna boolaba abatujjonkera teri muntu akeera ku makya n'akola dduuka kabeere wa property consultant bano abasalaasala obutaka n'olabanga oli akoze Kabaata property consultant liri Pazo property consultant mu poloti zaasala n'agamba nze nguza ba FDC bokka teri muntu ku makya akeera n'akola dduuka njagala Kabaata ndirabe otambudde Uganda eno yonna wali olabyeko omuntu ng'akedde ku makya n'akola edduuka n'agamba nti nze nguza ba DP bokka simulabangako lwaki omuyimbi bw'agenda okukola n'akola omulimu gwe ajjonkerwa anaalyawa Kabaata tuli mu kuzza baana mu masomero tuli mu kuzza baana ku masomero musajja munnange muzadde munnange omanye engeri gye tunoonyaamu gundi fees kyekintu ekitawaanya omugagga n'omwavu fees ye wabulabe yakutaddeko embeera ewaka ng'ayagala fees tomanyi lutalo lubeere awo fees w'abaana abaana balina okukyusa essomero lwaki tobyogerako ebintu by'abaana osirise otegeera taamu eddamu abaana tebannafuna uniform otegeera kati ekitegeeza obadde tolina fees kogenda wa NRM oyimbe kya fees Kabaata saagala okifune bwotyo Kabaata wange nze liri Pazo noonya ssente wano we tulaga gwe mulyo ebyobufuzi bitandise fe abamanyi emirimu abamanyi okukola tweteeseteese naffe kalinga ka sizoni wano byonna byabufuzi naffe we tubakwatira ne tubajjako ke tukola ki omugaso ogutwaza omuyimbi kulala ebyobufuzi kukunga bantu abantu abanga akutte akamasu n'ateekako ekiki ekinyeebwa kati abantu bwe bawulira liri Pazo ajja kulaala e Kayunga ajja naani ajja n'egundi okay tugende tulabeko ekyo tulabe kuwa enkudi kati abantu abo bw'amala okubafuna ow'enkudi kyova olaba tuyimba bamaliriza okwogera omanyi lwaki bano bamala kwogeramu abayimbi ne muyimba bwe kibeera bannabyabufuzi ayagala abantu bajje abannyonnyole abakuumiriwawo nga balinda omuyimbi nekye nayagadde kimu eyo ensonga yagimaliriza. He made himself clear that he's looking for money. Kati agenda kuba alya kasente. Abanyiivu mugenda kuba banyiivu. Naye amazima go gali nti bannaye sente etambula mu Uganda wano. Nze abantu njagala bwagazi bagamba abaana bali eyo oli akuyita buyisi ku birthday party. Kati waliwo abankubidde balina birthday party. Kasuku omwana akwagala nnyo oli yadde akuŋŋaanya basereebu.
Mugamba gwe nadde naye nga mpulira njogera nange soko mujjeko nti bebaani nki basabe miliyoni 4 nze bampadde bweziti ne mbaganja miliyoni 8 nanga nedda Kasuku tujja kusobola kuwa zino twageze omaliriza ng'ennya bazikiriza nga deposit we billions mwana just baagala kuŋŋaanya baserebu babeere waawo ku birthday y'omwana. Can you imagine? So akasente katambula kati abasajja nabo batendewalirwa ne bagamba goma esimu okujja halo waliwo wano miliyoni 10 twagala ojjoyimbe oyina kuba nalo. So abaana nabalabye ku mutimbagano muvuma liru Pazo ye muvume mumuvume be mukowa munde ku kirala temugenda mukola ki era muyina muvuma be munaamukowa mugenda mukola mwezo image zonna ze mwagala biki be munaamukowa mumute obusungu nga bubasse nze sina buzibu bamunyiigira naye liru Pazo kyenkusaba kiri kimu lekerawo okwennyonnyolako lekerawo liru Pazo mmwe mwawa abaana abo amaanyi bwe mwatandika ebintu by'okwennyonnyolako kati buli muyimbi anoonya exit route ava atya mu kutya okumuvuma buli omu kati kyaliko era bagenda kukola ebyo ebintu bye mulaba nti bya kisiru bingi muntuuke mwewuunye gwe muvuma yadda wali buli gwe muvuma kati ye liru Pazo eri akuba mu ngalo kati abo bamaze okunvuma kagende mu maaso n'ebyange kati akuba gudiigudde. Yes, it's the truth. Naye nga mu byonna ky'oba omanya nkalu ate abasajja basobola osalawo ne baga kati tugenda kugula muntu yenna bakuyita buyisi nti owaaye mutyaba tuyinayo show erira miliyoni 2 ozikwata tukusasulire ne woosula ojja laba omuyimbi wo gw'obadde osibiddeko nti oyo waffe sente yatabuse e Kampala wano abantu balina sente byebyo. So musobola okubaganya ebirowoozo abanyiivu ne munyiiga kyenkubuulidde nze kyendowooza nti ge mazima nga bwe mmanyi ebisigadde you can be annoyed, it is okay, it is up to you wendowooza yaawo. Yes, tukwatagane nkya saa zijja kubeera 3 in the morning. You can have a good day. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewana akyala abulola bababbi abakyala wereso omuyomba enyembuto katondayo kyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba alina guno omuggo gwa musa waitisita premium detergent waliwo wanangali emunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange